Ebikolwa by'Abatume Essuula 9. Sawulo bwe yali ng'akyewerera okutta abayigirizwa ba Mukama, n'agenda eri Ssaabakabona, n'amusaba ebbaluwa emuwa obuyinza okugenda mu makuŋŋaaniro ag'e Damasiko, akwate abasajja n'abakazi abatambulira mu kkubo lya Mukama, abaleete e Yerusaalemi basibibwe. Awo bwe yali ng'anaatera okutuuka e Damasiko, amangu ago okwakaayakana okwava mu ggulu ne kumwetooloola. N'agwa wansi, n'awulira eddoboozi nga limugamba nti, Sawulo, Sawulo, onjigganyiza ki? N'agamba nti, Gwani Mukama wange? N'addamu nti, Nze Yesu gw'oyigganya. Naye golokoka oyingire mu kibuga, eyo gy'onootegeerezebwa ky'onookola. Abasajja abaali batambula ne Sawulo ne bayimirira nga basamaaliridde, kubanga baawulira eddoboozi naye nga tebalaba muntu. Sawulo n'agolokoka. Bwe yazibula amaaso ge n'atasobola kulaba, ne bamukwata ku mukono ne bamuyingiza mu Damasiko. N'amalira ddala ennaku 3 nga talaba, era nga talya wadde okunywa. Waaliwo omuyigirizwa mu Damasiko erinnya lye Ananiya. Mukama n'amulabikira n'amugamba nti, Ananiya. N'addamu nti, Nzuuno Mukama wange. Mukama n'amugamba nti, Golokoka okwate ekkubo eriyitibwa Eggolokofu, obuuze mu nnyumba ya Yuda omuntu ow'e Taluuso erinnya lye Sawulo. Mu kiseera kino asinza Katonda, era alabikiddwa omuntu erinnya lye Ananiya, ng'ayingira era ng'amussaako emikono addemu okulaba. Ananiya n'amuddamu nti, Mukama wange, mpulidde bangi nga boogera ku musajja oyo, nga bw'abonyaabonyezza abantu bo abali mu Yerusaalemi. Era na wano alina obuyinza obumuweereddwa bakabona abakulu, asibe abo bonna abakoowoola erinnya lyo. Mukama n'amugamba nti, Genda, kubanga oyo nze mwerondedde ammanyise mu baamawanga amalala, ne mu bakabaka, ne mu bantu ba Isirayiri, era ndimulaga nga bw'ateekwa okubonaabona ennyo ku lwange. Awo Ananiya n'agenda, n'ayingira mu nnyumba, n'amussaako emikono, n'amugamba nti, Owooluganda Sawulo, Mukama Yesu yennyini eyakulabikira bwe wali mu kkubo ng'ojja, antumye oddemu okulaba, era ojjuzibwe Mwoyo Mutuukirivu. Amangu ago, ku maaso ge ne kuvaako ebintu ebiringa amagamba g'ebyennyanja, n'asobola okuddamu okulaba, n'agolokoka n'abatizibwa. Bwe yamala okulya emmere, n'addamu amaanyi. Awo Sawulo n'amala ennaku ntonotono ng'ali n'abayigirizwa mu Damasiko. Teyalwa, n'ayingira mu makuŋŋaaniro, ng'agenda ategeeza abantu nti Yesu ye Mwana wa Katonda. Bonna abaamuwulira ne bawuniikirira, ne bagamba nti, Ono si ye wuuyo eyayigganyanga ab'omu Yerusaalemi, abaakoowoolanga erinnya eryo, era si kye kyamuleeta wano abasibe, abatwale eri bakabona abakulu? Kyokka Sawulo ne yeeyongera okuba n'amaanyi mu kuyigiriza kwe, n'asirisa Abayudaaya abali mu Damasiko, ng'akakasa nti Yesu ye Kristo. Ennaku nnyingi bwe zaayitawo, Abayudaaya ne bateesa okutta Sawulo. Kyokka Sawulo n'ategeera olukwe lwabwe. Baamukuumanga ku nzigi emisana n'ekiro bamutte. Naye ekiro abayigirizwa be ne bamutwala ne bamussiza ku kisenge nga bamutadde mu kisero. Sawulo bwe yatuuka mu Yerusaalemi, n'agezaako okwetaba n'abayigirizwa, kyokka bo ne bamutya, kubanga tebakkiriza nti naye muyigirizwa. Kyokka Balunabba n'amutwala n'amwanjula eri abatume, n'abategeeza nga Sawulo bwe yali mu kkubo n'alaba Mukama, era nga Mukama bwe yayogera naye. Era n'abategeeza nga Sawulo bwe yali mu Damasiko, n'ayogera n'obuvumu ku linnya lya Yesu. Sawulo n'abeera nabo mu Yerusaalemi nga yeetaaya, ng'agenda ayogera n'obuvumu mu linnya lya Mukama. N'ayogera era n'awaanyisaganyanga ebirowoozo n'Abayudaaya aboogera Oluyonaani, naye bo ne bagezaako okumutta. Abooluganda bwe baakimanya ne bamutwala e Kayisaliya ne bamuweereza e Taluso. Awo ekibiina ky'abakkiriza Kristo eky'omu Buyudaaya bwonna ne Galilaaya ne Samaliya ne kiba mirembe, era ne kinywezebwa, ne kyeyongera obunene, nga kisaamu Katonda ekitiibwa, nga ne Mwoyo Mutuukirivu akijjuza essanyu. Awo Peetero n'atambula wonna wonna, n'atuuka eri abakkiriza ab'e Lida.
n'asangayo omuntu erinnya lye Ayineya eyali akoozimbye nga tava ku kitanda okumala emyaka 8. Peetero n'amugamba nti, Ayineya, Yesu Kristo akuwonya, situka weeyalire. Awo Ayineya n'asituka. Abantu bonna abaali mu Lida ne mu Saroni ne bamulaba, ne bakkiriza Mukama. Mu Yopa mwalimu omukazi erinnya lye Tabita, mu Luyonaani Doruka, ekitegeeza engabi. Tabita oyo yakolanga ebikolwa ebirungi bulijjo era ng'agabira abaavu. Mu nnaku ezo n'alwala n'afa. Omulambo gwe ne bagunaaza ne baguteeka mu kisenge kya waggulu. Yopa kyali kumpi ne Lida. Awo abayigirizwa abaali e Yopa bwe baawulira nti Peetero ali mu Lida, ne bamutumira abasajja 2 ne bamugamba nti, tukwegayiridde, jangu mangu gye tuli. Awo Peetero n'asitula n'agenda nabo. Bwe yatuukayo n'atwalibwa mu kisenge kya waggulu. Bannamwandu bonna ne bamwetooloola nga bakaaba era nga bamulaga amakooti n'engoye endala Doruka bye yakola ng'akyali mulamu. Peetero n'abafulumya ebweru bonna, n'afukamira ne yeegayirira Katonda. N'akyukira omulambo n'agamba nti, Tabita, golokoka. Awo Tabita n'azibula amaaso ge. Bwe yalaba Peetero n'atuula. Peetero n'amukwata ku mukono n'amuyimusa. Awo n'ayita bannamwandu n'abakkiriza abalala n'amubalaga nga mulamu. Ne kimanyibwa mu Yopa yenna. Bangi ne bakkiriza Mukama. Peetero n'amala ennaku nnyingi mu Yopa ewa Simooni, omuwazi w'amaliba.